ndabyeko abantu bangi nga muvuma Minister Balamu mbulwaki yayingiza mu nsonga za Chosen Beki. Ekisooka Balamu Minister wa ggwanga ekintu kyonna ekikwata ku baana kimukwatako. Njagala okiddamu okukibategeeza. Mwabagwagwa abasiru abawumba tutu abali eyo. Balamu Minister wa ggwanga ekintu kyonna nga kikwata ku baana kimukwatako. Kati saagala kuddamu kuwulira. Manyi mwebuzanya amagezi. Ekyokubiri constitution emuwa obuyinza okuwuliriza buli nsonga yonna ekwata ku mwana. Honorable Minister Balamu constitution emuwa obuyinza okuwuliriza buli nsonga yonna ekwata ku mwana n'omuvubuka kubanga ye doketi ye. Ekyokubiri nawuliddeyo abagamba mbu Balamu lwaki oli minister ayina n'obuyinza obusiba oba badde tokibayi kati kitegeere. Minister asiba. Get it from me. Minister obuyinza bwakozesa bwa president ja reportinga. Kati mwabawoza nti nakiwala kiyingi. Teri office eri wansi wa Balamu ate ewuliriza nga awuliriza ensonga gyezigwera. So akati gwali eyo eyebuza amagezi mune ba minister balina obuyinza okuwuliriza buli nsonga ebeera mu doketi yaabwe. Obadde tewasoma kati bitegeere. Balamu talina musango gwe yakoze. Akola mulimo gwe nga minister. Akola mulimo gwe. Gwe naawe linda we bali bukuwa olikola by'oyagala. Si kirungi omusango munene gwe bateeka kweyo muvubukera gujja mukamula. Naye ate gwine escape route era nyamuwa amagezi bw'aba awuliriza. Junior musango gwe kimanyi nti guggwa. Kuba ekisooka bagambye family neglect talabirira abaana ekyo kimu. Ekyokubiri yazaala muwala omuto kyokka amulinamu abaana babiri. Kati kyalina okukola agende ku poliisi byonna abikkirize naye awakanye ekyokuba omuto awakanye n'ekyokuba nti talabirira abaana. Obujulizi we buli nti bannamukasa be bakunuddeyo omukazi yagaye bali abalwana mukazi wange owokubiri gwe nawasa be batadde muwona ebigambo tiwamuwasa muto. Omuwala obwo obuwala obutonotono obwo munnaye kati andi omulenzi wa kiviiramu akolebwa ati yabagamba oba yali mutonze nali sibimanyi kubanga maama we ne kitaawe abogere n'amannya nti omukyala gundi ne gundi n'omwami gundi ne gundi be baamumpa ne muwasa ne muzalamu abaana babiri kati waba yali muto balete n'abazadde. Kati state kyalina okukola agenda kulagira poliisi ereeta abazadde. Kati omuzadde bw'ajja nakkiriza nti muto bagenda musiba bagenda kuba balwanirira Ssekajja kuba bakkiriza nti be baamuwaayo kwemba temwamuwaayo yazaalayo ati abaana babiri kitegeeza nammwe mwasula obuvunaanyizibwa ng'abazadde. Ssekajja alina kugamba nti bali be baamumuwa era yamuwasa n'abateekamu n'amannya gaabwe n'agoogera nti be baamumpa ebyobuto bwe sibimanyi kubanga bo baamunfumbiza nga bangamba mukulu. State ajja kugamba eno fayiro esookeddeyo muteekemu statement ya maama n'eya taata balete n'obujulizi obwogera ku buzaale bw'omwana. Kati maama oba n'agenda ku nassa n'akipula nti omuwala mukulu oba n'agamba ebiwandiiko byagwa n'ayogeza mumwa kwe benna bikola akole statement ekakasa nti omuwala mukulu. Maama waagambira mbu omwana muto tavaawo. Tavaawo we babeera bafumbiza omwana ataneetuuka tavaawo awo. Ye taata yeekweke bwekwesi fayiro ebeere incomplete kuba taata wajjira naye. Bwe baba si bwe bamufumbiza yazaalayo ati abaana babiri nga nakati gyali. Ekitegeeza be bamufumbiza kati mwafumbiza waakinga muto. Kyate yali muto omuwala anyiize bunyiizi buba kuba bba yawasizza. Kati nga bw'omanyi abakazi nti kale kali statement y'omulenzi bw'ekwatagana n'eya maama ne taata state agenda kugoba fayiro
Abagambe, there is no evidence to reduce good defilement. Dispose of the file. Ogunga gubusem. Abanenya minister balamu bo bamunenyezaki. Magoba dalu. Amanya abalalu balina platform. Ne bwaba talikola mulimo gwe nga kamera zikutunuddemu abadde yagala ayogere kinga kamera zimutunuddemu. Mu kamera olega kituufu ebbali n'ogamba omwana waayi wabadde mukyamu naye soko jje wano tulabe. Ne wali olina okulaga nti omwana ogenda mukanga vula akutte mu baza neiba. Kuba abantu webali. Kani minister bande bamutunuzza mu kamera. Defilement yabaddewo, allegations za defilement zabaddewo. Omwana agambi wa 19 alina abaana babiri. Kali oyinza okuba minister notalaba defilement yabaddeawo. Okujjako na office yo nga togiwadde kitiibwa. Kali abasiru balina nnyo platform era balina okunenya minister. Naye basitulayo musiru omu bamutwale mu office ya Balaba mu facing maaso ku maaso amunenye. Wali asobola munenya maaso ku maaso. Defilement yabaddewo. Allegations zaayo weeziri. Ati baadde baagala minister. Abasiru abamu temubawa nnyo budde. Kiriwe mubawe nnyo obudde nga nabo bagamba tubatabudde, owidde tubatabudde. Bali kuffe nga baseka. Naye nga ogwo omusango guddukikamu nga tebaguwaabidde ggwe. Amagezi agaguvaamu oba ogalaba naye baba baguwaabidde ggwe. Si mwangu kuvaamu. Naye nga Yesu kajja yesibe ku bazadde, abazadde bajja gumujjamu. Bwe bakkiriza nti omuwala mukulu bakivaamu bonna. Bwe bakkiriza nti omuwala muto bajja kunnyonnyola engeri gye baafumbiza omwana omuto. Bonna engato bazigiramu awo. Tebaddayo. Afaaki. Namukasa yafaaki. Andi bwe nkugambye bakazi battu balaakinga okukula ne family eyawamu. Omanyi omwana luwalaakinga okukula n'abazadde lumu. Afuna obuzibu mu maaso. Tobaako nagwotya, tobaako nagwoswalira. Naye bw'okula ne bazadde bo n'obalaba embonaabona gye babonaabona okubeezaawo. Buli woba ogenda okukola ekintu osooka basaasira. Omuntu akunyiza n'ogaba nobali namukuba eŋŋumi naye gawe banansiba mama wange n'abeera nga yeetalaatala ku poliisi naye kamuleke. N'omuvaako. Kati abo kye kibatawaanya. Kuba olwanakyo ze ne Beke yakuleka mayiro 8. Kiringa kati oyo mwala gw'ogambye alinga bafutu soja. Twagala ggwanga lyaffe. Talina adde ekikopo mu nnyumba kye yagula ayagala ggwanga ddamba. Kale oli alwanakyo ze ne Beke yayitawo atwala abasajja be bweru. Aina abaana banense bamanyi abaana 5. Aina n'amaka, aina n'emmotoka zize. Kale wadda ku oyo yagala okumusuula. Ne bwana gwa tojja mwenkana. Era byonna bye bimu. Bajja nakulangira nti omutima omubi gwe gwakugano yitawo. N'owalemeranga ku banno. Kale oli ya mukazi wattu anoonya baali mwana bo maka kuba twamulemye ennyumba anyway. Byebyo. Kakati nga tonnagenda. Obuntu bugwako nnyo omuliro gweka guweddeko. Kati ompulira kweguli. Nkuwulira. Kakati ogambye Namukasa ne Nambwayo balwana Chosen Beki naye omusajja abadde talabirira baana. Kizibu nanti akutegeera, eyo kizibu kyategeera. Junior mulimu abakazi omukazi bw'ajjayo n'agamba ku ky'abaana naye oba obadde nga gwo balina. Omukazi n'ajja n'agamba ntanzikiriza kubalabako. Abaana bonna bakoozimbye naye nga banyirira. Yabazijjako banyirira mwawo abakoozimbye era abantu bagenda kukkiririza mu ye kuba abantu balowooza omukazi aba ayagala nnyo abaana. Kati atalabirira abaana no mawulire gye bamulese ani gwe baali bayambidde wiiki mu mawulire. Pozi bazze kumubbirako nkwa ku nte. Nani agala omulabira? Namukasa. Lwaki onenya Namukasa ne Nambwayo okulwanirira mukazi munnaabwe? Bo tebalina bizibu. Yali atutte kalina nga tazimba nga yadde akasiisira ebizibu bye tebamuwa ettaka nga tatulaga nga nnyumba bwagisereka. Lwaki takonsentratinga ku nnyumba ye? Lwaki muyingirira amaka g'abantu n'ojjayo mukazi w'oli omuleete ne mu media?
muleke eyo gomanyi banyaffe babona abono tukuza buli omu alina ebizibu bye teriyo omuntu agenda yita kaweweevu teriyo tteeka ligamba nti omusajja alina olabirira abaana teririiyo etteeka lirikkiriya abazadde ababiri balabirira abaana abazadde ababiri balabirira abaana buli omu ng'aleeta obusobozi bwe businga okubeera bw'aba mukazi takola ng'asobola obeera nabo kati then ye omusajja agenda akole aleete ekyokulya naye nga buli omu alina equal contribution naye omukazi asula awo simanya asula wali lwaki Chosen Beki abba abasajja abafumbo ate abasajja bo basiru omufumbo wabeera bamukusibirako empingu kati omusajja agaana okugenda ku Chosen Beki ekizaalirawo mangu bagambe kirina lubuto kikazi kirina mukuttooke kirina omukwano Hamidi abadde akidaaza kati agaana okugenda eyo omusajja wattu nga naye obulamu atandika butandike Ombaka Muhammad Rasulullah obusiraamu yabuzimbira kwa Adija eyali yeeyimirizaawo already Yesu Kristo obukatoliki obukristiyaayo yabuzimbira ku bano sima bali babayita bani bamangadalena bali bani abakazi abagagga bali bamugoberera yalina ba disciple babiri abali bamukuuma bali bakuumi era waliwo yali agala okukwata ku Yesu omusajja n'amusalako okutu Yesu n'akulonda n'akuzzaako ne waliwo abakazi ababiri be yayitanga nabo be bali abagagga b'ebiseera ebyo kati omukazi bw'aba alinamu ettooke ng'ate gwe olinamu omukwano ng'omukazi akwetaaga mugende mubeere babiri naawe obeko omutandikira Kamiri talinawo restaurant luli yali alina ki afunye abaana afunye ne restaurant ye yatandikira awo ani abaga nti abakazi ffe tulina okubawa entandikwa bokka katono nnyo Godfather Chameleone naye yayawukanye ne mukyala we Daniela bagenda bali bayawukana bali bayawukana dda naye mukazi yannyonnyola ebibye ne tusirika naye tetujja byogerako nnyo kuba buli omu obufumbo bwe tebuteredde naye mukazi atandikirawo bambi afumbye nnyo okubeera ewa serebu si kyangu afumbye nnyo naye agendeko mu butaala ekirungi abakazi basobola okwefuula nadda tulabaako omukazi akoma oluvannyuma lwa bbanga nga n'omukazi ali mu maka yazaala naawe okkiriza Daniela ayawukane ne Chameleone nze nzikiriza agende ku baganda ba Chameleone nani gomanya alina obufumbo buteredde Daniela awandiikanga ebintu abaana ebintu bye bawandiikanga batunya baganda ba Chameleone ebintu bye beekola tolina utandikira kuwolereza Chameleone naye ate obufumbo si bwampaka era ekyo kino kye twali twogerako ekya Chosen Beki ne gundi ono Sekajja bw'oba owulira kiganji kite ogende obeere n'emirembe okusingalemu n'ekuba eccupa Daniela agende baawukane buli omu akwate agende Chameleone awase ebijujulumu ebiri Daniela oba afunayo Karoyo Jeff ndaba bagenda kasuulawo agende naako nze ninga bakazi kati abaana bakuzi waliwo omwana akyafa enjala mu maama ayawukanye waliwo omwana wa Chameleone akyafa enjala Chameleone bw'afiira waliwo omwana wa akyafa enjala ndi bambi tebalina kyakulya tata waabwe yafa waali tewali abaana beeyiyize gwe tata waabwe yafa tewatemerako toliiwo osiiba ku malaalo wendi abeerewo kafa mulamu obufumbo buno bugenda ne bukaluba era nga omukazi ye mubi oba nga omusajja ye mubi naye waliwo obufumbo bwe bukaluba ayagala nnyumba ya Seguku omukazi ayagala nnyumba ya Seguku Daniela agitwale bw'aba agitwala ate Chameleone mwasula Chameleone agiweeyo olw'okulaga laavu eri maama w'abaana n'okwerungiya okulaga nti teyali mubi enju agiweeyo naye simmanya ga Daniela bwe kiba mmanya awo simuwagira naye bwe kiba nti enju yiiyo abeeremu kuba kati abaana banaaba bafumbirwa bagenda kulagawa Chameleone naye akuze tukuze tuwulira Chameleone tukuze tumwenkanye tunaatana muyitako ng'ogyeko okufa Chameleone akyalinda ki motoka za bbeeyi bakazi ba kabi mulembe mupya akyalinda ki kyatafunye
kale naye bw'aba tandise okweteekerateekera okusisinkana Katonda amunyumize bye yakolanga ku nsi toba buzibu ennyumba agiwa abaana n'omukazi naye nga tebamutaddeeko tteeka mutakkirizibwa kuyita wano ayitangayo n'alaba abaana be kyekyo kuba amuzaayira ebyana ebirungi amuwa enju amwebazeeko ekyo ebyalukwago oyo namumya obudde saagala kugera ku basiru ng'omuntu buli kaseera n'obeerawo nga tolina kizimba kyolivaayo n'owagira tolina kibi kulaba n'obusiraamu bugamba embizzi bwe bayeriwo okufa enjala mugirye naye gwe n'olevumirira n'embizzi nga bano basonjoka baggwawo n'embizzi n'ogibagaana ng'oli musiraamu kika ki owakanya baseeka n'owakanya Kurani emimbali n'ogiggala omuziki n'ogusaaka kufuru owaaye olwanirira busiraamu kika kyo Lukwago alimba nnyo abantu banyakula ebintu by'abantu wali kuhaamu nga badduka mu mwalo ogwo wansi abantu banyakula amasimu ne badduka mu mwala wansi ekyo buli omu akimanyi poliisi esiibe bagoba ntiya gaasi n'emukubayo omusajja baga nti kangubikkeko n'alaga obusobozi bwe mmuleke agubikke kuba si wetusulaawo si wetusula Lukwago waasula asula bakaliga azimba buddo lwaki tazimba ku mwala aba agwagala nnyo azimba ku mwala asula Lukwago nza ntama muggulu tavaako yadde 10 awoleza ssente za muwa musolo bamuwa emmotoka etayita etawulira binnya mu Kampala omutali binnya Lukwago emmotoka baali bakuwa yaki ekitegeeza baakutegekera okubeera mu Kampala ey'ebinnya ebibi enguudo enfu ne bakuwa emmotoka etaabiwulire mu puroguramu walimu ey'okufa ebya Kampala wagirimu lwaki tebakuwa kali akamotoka akatonotono ke walingamu naye bamuweeri tewulira binnya wali ogenda luddawo eyo wabeera ebinnya ssebo balyoke bakuwa emmotoka etawulira binnya namumya obudde naganye n'okukola vidiyo eyogera ku Lukwago wali munali njogera ne Hamu ne twogera ku Lukwago n'agamba oyo tomuwanga budde muleke oba mukwano gwe oba mulabanga zolo simanyi nange naganye wawe Lukwago yavumira ekisaawe wawe yavumira ekisaawe awo musimanyi kiringa katenisi kooti awo kale lwali nawe twogera ne Hamu awo nemubuuza naye ku musajja nekyagamba oyo takumaliranga budde muveeko kati amulabanga kino ekyana kye baleka ewaka kibeera awo nga mufunayo 10 nga mukiweereza nga naye mukitwala okukola tekijja kukola kitamba ne kiddayo eka oba nga kyaliwe ku bibiri nabitatumalira biseera oba agenda kuddayo esimbewo kati yo pulani wagirabye ey'omwala nagirabyeko aguzimbe ze susula ku mwala nze ndaba banyakula masimu ne badduka ne bagenda mu myala si weesula azimbewo abapangisayo bakaaba babanyakula ebintu ne bayingira mu myala kati ateesa abatereza abapangisa be kuba naye yazimba kizimbe kyekufunamu nze ndabye abantu bangi abatereza emyala egyo ab'ekyalo ne beegugunga naye ng'oli akolera abantu nkirabyeko emirundi nga3 kati Lukwago alayika ewaabo Lukwago oyo balayika n'ewaayo balimu obugundi balina jjajjaabwe yali omulogo kuba omuntu nga temwalina omulogo wammwe amanyikiddwa nga walulanga omutima omubi gwenkanaawo ate beddira kyekimu nno bankima naye Lukwago enkima zirina ebika Lukwago ayinza okuba yeddira nkima yeebunjakko omwana Lukwago yeddira zino enkima ze baamenya amagulu nga zibba amatooke nga zikyasobola kulya dikiteeta emboozi ya Chosen Beko ogiraba otya wama minisita ayina ensobi gye yakoze Balamu defilement weeri njamukubaganya ebirowoozo ne Godfather awo anti olaba Balamu sesinza munenya nsonga yonna oli mukulembeze bwe bakuleetera ensonga ng'ezo eziriko defilement tosobola zitwala lightly kubanga gye gimu ku misango egiri limitless mu ggwanga lya Uganda ne bw'oba omaze emyaka 2
kasakubako defilement. However, guno omusango gwabadde ne uniqueness yagwo yabadde nti singa omukazi yali yazaala omwana omu defilement omusango gwali kusobola okugenda mu maaso. But for the fact nti yadda nayo nazaala owokubiri kati ogwo omusango guba mufu tegusobola kujja. Guba musango guba mufu ati ngamba nti lwaki guba mufu tegulinaako concrete evidence gy'osobola kuleeta ne justify nga kino for the fact nti waddayo kubanga gye bakudifiring atosobola kuddayo n'ozaalayo ekirala waloopako kubanga emisango gya defilement defilement yawukana kuleepu anti olaba Godfather kyegamba nti defilement basobola kuba nti ono omusajja akudifiringa family oti yavaayo kwemulugunya gwe twavaayo ku report ngate n'oddayo n'ozaalayo owokubiri kesi eriwo eryemu ono olw'obutalabirira mwana bw'abanga tabalabirira abaana eyo kesi egenda kansoke kunyonyole defilement kyeki tegenda kufaayo Godfather ekyo kyo nandisokoowulirize nyo birowoozo kwekyo kwekukaka omukazi omukwano bwe kiri nga takkiriza era repu ebeera logical era abakazi abasinga balema okuyitako emisango ne bagigoba kubanga erina weetuuka ng'eraga nti mulina ekyabagatta ne mukwatagana kati ng'okugeza waliwo omusajja yagamba nti nga ne banaasalira musango ogwa repu mba neesabayo z'amasuuka gange asiimuule n'ennyumba yange kuba bankwata nga sinazisiimuula omukazi n'amubuuza ate ennyumba nga nsiimuula yaki nti wajja olinnyisa amagatto ge okuva ebweru mpaka ku buliri bwange nti nedda ssebo najjamu engatto nenzireka ebweru era nayingira bulungi nnyo ne ku kitanda nkakasa saalinyisaako ngatto omusajja n'amubuuza gwe nasitula ne nkuleeta lwampaka mu nnyumba engatto wafuna ddi obudde obuzijjamu okitegeera era gwafundikira omukazi bamaze ne bakizuula nti alimba naye ku defilement mubeera mwakkaanya nga mwagala na mukwano omungi wabula nga gwe weeyagala naye ali under age. Junior kansoke nga take no information ku gundi Godfather gyagamba defilement today andibadde standing singo yo muwala I forget even the name abadde n'omwana omu kyali kijjayo amakulu gakiri neto sobola kuddayo n'ofunayo n'owokubiri kubanga koti tetambulira ku EAC koti etambulirako kone kuki abantu ababulijjo ba society eyogera ki ba kudifiring yes and good nozaala omwana yasooka no complain okuva kugwe no complain okuva mbazadde kubanga gamateeka gali kwani agendo gali presenting obulungi sigwe kikyo yogede society neewulira kati wagala noddayo zaalayo n'okubiri dictator defilement teri ku baana boyina anti wagira y'amakulu eri ku myaka gye wazaaliramu nina kesi Junior na kesi ngenda Junior nina kesi jengendo okuleetera kesi eno tiyali mu ggwanga lya Uganda efaanagana n'eno ngenda kugikolako study enkya ngenda kugikuleetera naye kimu ekyago bya kesi eyo kyekyokuba nti omuntu yaddayo n'azaala omwana owokubiri mu mbeera y'emu nga babuuza mu kusooka yali defilement tukikkiriza ekisookera ddala n'abajuliza abasobola okujustifyinga kino ogenda bajja wakale katutandikire ku baani abagenda okubeerawo nga ba witness ku kwena ensonga Junior ani kubanga defilement yeetaaga abajulizi katono nnyo Godfather bino twogera by'amateeka katono nnyo ngamba soko mpulize Godfather soko omuleke dictator soko ekisookera ddala gwe wennyini gwe agamba nti no bakutusako ba defilement tosobola kwewaako obujulizi mu kooti ne bukomaawo ekirala abazadde bano basobola okujja ne bakakasa nti mu kusooka nti yali defilement if yes mwalopa era yaddayo atya kati balooya bagenda okukikubiramu ebituli bakisuulewa kesi eriwo tudde ne bonaafuna ku bantu abamanya amateeka Junior n'obaleeta ku pano eriwo muzadde butalabirira mwana child negligence eyo yeetambula negenda eriwo munnamateeka ali awo era wanaabaawo bonaaba mufunye najja kubuulira ekirala Junior katono nnyo ekirala ekyebuuzibwa bino byonna let sent kale byali bituufu oba omuwala ono bamudifiringa and why now kwanga nakyogenda kitunga mu side eyo oba abatalabirira abaana oba abadde tabalabirira Junior okakasa nti omusajja ono ebbanga lino yonna abadde otalabirira abaana amaze genda wakyuze ni Becky ensonga zino ziroke ziveeyo ekyokubiri kooti etunuulira baani abajjeyo ensonga zino batunuulire bonna buli muntu alina bias kubaleese keesi eno buli muntu alina biasness ku basajja nambwayo suna beni byamukola obimanyi namukasa ebimutuuseeko obimanyi
Tewali kuona ina na bufumbo ya relationship eteredde batunulire. Kati ekisooka baberanga balina conflict of interest. Kuba na ogamba nimbye ngamba yomu. Nambo ya yafuta kalina namba. Kalina namba. Wedikitenda soka kanemu kubulire. Amanyi muno nyama nyanga temwegendereza. It's not about money. That is where I go wrong with Godfather. Ani soka uliriza. Ochitegeza. Ubadde oyogera wano ne mute nze ne nkuwuliriza then listen now. Soka nabyo owulirize. Omuntu ng'olina erinnya bwe baba bakuvunaana omusango gukwatibwa ng'ekyokulabirako gusale emisango egisigadde. Asigokka. Kati bawachozeri omusango gutayina linnya gusobola okusettinga precedent. Si musango gw'abayinnya bokka. Ne basiye muyimbi ki? Mu bagamba nti yali yakulusanya. Wano omusambi w'omupiira gwe basibyawo. Tebamusibye zonna zibadde nga allegations. Okuva kono mani yali mu Man City Mbampe bakiteekako ku kolotwe bakitadde ku basambi bangi. Naye gye bikomekkereza nga bikomyewo era bikomyewo. Andi kyenkulaga sooka ompulirizeeko nze siira kye mpagira. Omusango gwa Ssekajja gustandinga. Wabula kyowulira kye bagamba mbu tegujja kusta. Kyoyogera kiwakanya kustandinga. Nti tegujja kustandinga. Ekigamba the case stands but it will not completely stand byawukana. Sina wakanya ku musango guno. Godfather onfunidde obuchamu. Sina wakanya muteguso agenda mu court. Manyi kyegambo gupuluvinga. Kyangu nnyo la okusango. Alyo manyi sobo lindeko. Febe tuwogerako wano mu Uganda. Tetuwogera nnyo ku court. Fetuba twagala nnyo okudduka twemeggena mu court. Kyetwogerako bw'oba ogusukumye mu court omanyi rimandi gy'owadde Ssekajja kati. Gwokimanyi mbuno omusango gwa rape defilement libera gwanga verses ne gwe balopye. Guba tegukyali kwanya. Buli musango gwonna okimanyi ekyo gube bannange. Kati ekyo kyagamu tugenda kidiscussingire bweru wa court. Bwenkukuba oluyi. Bwenkukuba oluyi. Tetwogerera mu mbeera mbuno teguyingidde court. Tugambe kati guli mu court. Toko mpulirizeeko. Bwenkukuba oluyi. Mbeera mmenya amateeka. Kuba mutakkirizibwa kusasula munne nga alina kyamukoze. Era ebeera Uganda versus Godfather kuba yakubye gundi oluyi. Buli musango gwonna wabula girimu clarification. Engeri gye bajja bajawula. Inti guno guwewe ng'obudde gunoonyerezebwengako. Era n'agukoze alwengawo okuweebwa beyiro kubanga bwadduka guba musango munene nnyo. Gwine engeri gye bajja bagizitoya. Naye nga buli musango emisango giri ebiri. Tulina emisango egiri civil ne tuba n'emisango egiri criminal. Emisango egiri civil giba gyankayana. Yayingidde mu ttaka lyange alimba saayingidde. Taata yatugabira bw'ati nti olimba si yatugabira. Ezo nkayana. Kale omusango guli criminal gwe musango ogumenya amateeka. Godfather, guno gwetwogera ko teguli criminal. For your information, twogera ku capital offense. Handi soko mpoliziiko. Bwenkuvuma dictator, nenkuvuma agannyo, nenkuvuma ekitwe, nenkuvuma ebigere, toyina ogenda kundoopa. Ogwo si musango. Naye ate gwe bw'ovuma omukazi, ng'ovumye muvume n'omugamba alega kyagakaaya, ogwo musango. Guli criminal. Otyobodde ekitiibwa ky'omukyala, naye omusajja talina kitiirwa. Ogwo omusango. Kati kyekulaga. That is where we go with you. Godfather, njagala tutambule mpola mpola. Ogwo omusango gungambye nze nga nvumye omukazi, that is not criminal offense. No musango gwenjogerako gwenkugamba. Criminal offense. Oguba gukyali civil, ogwo guli civil. Bannange, byowaganako bimanyi. Ekisokera ddala omusango gwe mbadde nkunyonnyola Godfather gwe nkunyonnyola. Toko owulirize tegeerere tubobboka njagala tuyige. Offense. Soka bino biveeko. Tuyina we tuli. Njagala tuddeyo wano njagala kwawulira Sibani criminal tulyoke tudde ku kiri ekya Uganda versus kyobaddeko. Tuyina omusango era gundi omusango gwa Naggomola ogwa Ssekawumalu. Ssekawumalu yali alabirira omwana wa muganda we ng'amaze naye ebbanga ne batabuka. Nagenda muganda we ne bamukozesa n'aloopa njoli yawamba omwana wange n'amutwala n'amwezza. Ssekawumalu ne bamuteekako omusango gwa child trafficking. Okukakkana nga bamutaddeko n'omulala simanyi oba omwana yamukozesa
omwana akuze tomanyi wajayitira Seeka Umaru yazuzumba n'omusango okuva omwaka oba ogwaggwa guli eri 2023 ng'atandika yagezaako kozesa ku busente mpaka bwe gwamulya kalina guno ogwa Ssekajja bw'ataba wise enough gusobola omulya kubanga guliko allegation z'omusango gwa Ssekajja ekitone ennyo ng'olina ku ssente myezi nga 6 ekitone nnyo ng'olina ku ssente kali gwe gy'ogambira mbu tugende mu kkooti tuwozaaguwangule abeera myaka 2 omusango gwa Mwezera gukyatambula ate omusango gwa Mwezera gwakola rekodi inti Mwezera yamala ebbanga ttono nnyo ku limandi oba gyali myezi nga 2 ne Umaru be yasangayo bakyaliyo kale Ssekajja obutagenda ku limandi omusango gukoze gutya obutastandinga Ssekajja jajjayo obujulizi nti omwana oyo namuzaalamu asooka kye bakugambira ti singa teyamuzaalamu musango gwakubiri lwakwa tebaagala kimalayo singa teyamuzaalamu mwana wakubiri kyali badde fayini ng'omusango weeguli naye nga bwe yamuzaalamu omwana owokubiri omusango teguliiwo balina kye batakugamba lwaki teguliiwo nti omusango gulaga nti abazadde balina conspiracy mu this felony which went on Katata omuzadde yakakasa emyaka gy'omwana kati omuzadde bw'akakasa nti omwana yali muto mbuliriza mmaleyo kuba mmaliriza kammalirize yayogere andi ndi mukumalirizayo atagenda kugisazaamu omuzadde bw'akkiriza nti omwana yali muto omuzadde bagenda kumubuuza gye yali ng'omwana bamuzaalamu abaana babiri omuzadde alina kugamba nti omwana yali mukulu kyekiri kye bakugamba nti singa yali mwana omu kyali badde kyangu okumusiba naye engeri gye bali abaana ababiri abazadde be balina kimujjamu okwewala obbasiba kyekitegeeza wabula tekigamba mu bw'ozaala mwana omuto abaana 10 obeera wejjeeredde mukulu bajja kusiba n'ensigo baziwanike katandaalo kasita bamusanga nga wa 16 naye ng'alina abaana 6 bagenda kusiba omukazi bw'agamba nti naye bamusibe naawe naye bajja musiba naawe amateeka malalu bwe baba basiba omukazi nga yazizza omusango bamugamba noonyaga owo omwana bw'agamba nti siina gwempa mwana bamusiba n'omwana we mu kkomera nkomyawo kansubire muno kati Godfather n'agenda kwemyutinga muba tagenda kuinterruptinga ku nsonga eno gye ndiko. Junior, I want, like, for your information, I want to make this clear. Sinna wakanya nti omusango omusajja ono ekintu kyakola nti omusango tegusobola kubaawo naye okugupuluvinga okuwaabira omusango kirala n'okuwangula omusango kirala kubanga mu musango gwonna buli wojja omusango guno zenga nakatuka Junior nkugambye tuyina emisango egiri limitless nga tegirinaako time nti oba time yago yayitawo naye mu mpaabe esobola okugukyusa ne gukulaga nti walwawo nti leepu bw'ogamba nti bandeepinga togenze mu ddwaliro tofunye baluwa ya musawo tewaliwo ene evidence eraga nti omuntu ono bamuleepinga tewaliwo like forceful penetration nga balaga oba omusawo asobola okukakasa ekyo nti twalaba waliwo forceful penetration oyinza okuba nga kituufu bakuleepinga mu kooti n'ovaayo nga tofunye eki nga tofunye bwenkanya lwaki nkugambye ti keesi y'omwana ono yadde kituufu esobola okuba ng'ebaddewo but for the fact nti ebizze biyitawo n'ebyeyongera mu yo kigireetera okuba nga ne waba agenze mu kkooti tosobola ti mu kusooka yali defilement bwe yamala era otegeera ddi nti no defilement bw'omala okimanya n'oddayo kibanga kugamba mbu nno omuntu azze ewange omuntu azze n'akuleepinga tude ne mumala ne mukkaanya ne mweyagala enkya ne wayitawo akadde n'oddayo oloope nti nno nti ono yandeepinga kiba kikyusa amakulu lwaki tewasooka ku kiri kati ono for a fact nti nno kituufu mu kusooka yali defilement fena tukkiriza waba yazaalyanga ku 17 bwe yaddayo n'azaalayo n'owookubiri ye kino kitegedde budde ki kati bo balooya abagezi kubanga kooti eri nti the one with the best lawyer yafuluma kooti n'essanyu
gwe mukuru gwe kiri ate kooti state ambulya nnyo ku sympathy yo wa omuntu gwe badde filing taba na buwongo ku case abamuto we muting mu Godfather so ensonga bwetuukawo today tulino tugenze ku information yolemeku gwe badde filing abatategeera abamuto abateyesalirawo Godfather bera ne respect sibye mutya mwenna dictator wadde njagala kukuwa point of correction muganda nkwagala nnyo naye kankuterezeemu ku ekyo Besigye omusango gwe baamuwaabira gwali gumaze ebbanga ki gwamusibisa eruzira nga bamutaddeko rape yankuddemu tulabye abantu bangi ba celebrity ogenda kunziramu tulabye ba celebrity bangi nnyo abagudde ng'emisango bagiza emyaka nga 10 emabega ne gizuukuka luvannyuma oba okitegedde so omusango guli aggravated ife ng'abantu ne webanga gwali guvunaanyizibwa ku ffe tetuuba na buyinza bonna ogwo guba musango gwa gavumenti newe guba kumaze emyaka 3 nga basazeewo okuguyimusa kati collection erwajo badde ompa kyengamba nga basazeewo okuguyimusa muganda wange ekyo tewali akiwakanyisa mukaso yakawa Bobby mbadde manyi no inacho zo kungamba ekigatta mune ekyenjawulo kino nkyogedde ne gamba waliwo emisango mpozi ngozereti gye tuyite egiri limitless nga tegirina time gusobola okujja anytime era siwakanyiza nti guno gugenda mu kooti tebajja gwaniriza but oguproving ogujjayo Bobby okuwaaba omusango kirala n'okuwangulirayo kirala that is my point sina wakanya musango mbuno oba tebagutwalayo teguyina makulu but ogujjayo gukakasa kubanga kooti oyina okujiwa obujulizi beyond reasonable doubt otuuka ogamba nti obona ali guilty oba tali kati tuulira Godfather nedda asooka wekwatemu katono ne Bobby olinde mwaddo onkole kitinga kammalirize mwe kooti byonna kyesala Gera bituswaza Godfather ezo watu kuyingirira bino byange byoyogera iba bituswaza Godfather binyo byogere bitagattako Godfather binyo byayogere bitagattako lwakyaloza muno gwategeera nyo yasoma biki bino no tuogira mateeka fina tuli mu assumption tebanna gusala lwakigolooza ngo olede gwe basazedde kooti tetambulya ku yasse kooti oyina okugiwa beyond reasonable doubt nesala omusango kyenkugambye tunia factors ezigulimu nabajulizi kyabanajja gwosuubira bazadde bono omwana basobola okujja omuwaako obujulizi after 2 children nayo nabo kirowoozaamu kisoboka dictator anti nabo kibakwata dictator kitegeeza anti ngamba kisoboka nabo bagenda sibwa kubanga kitegeeza namwe abazadde mwekubaana mu kibi ekyakolebwa kiringanga nze wennamanyi omubbi ne simwogera bwenvaayo ne ngamba namanya nange bankwata for your information kiringa ne mmanya abatta ne soogera ne bakimanya nti namanya bwe soogera nange bankwata mba neekubaanyi ogamba abazadde bayinza ovaayo nabo bakakase nti nno omwana ono yali under age kitegeeza beekubaana n'ono eyadifayiringa omwana kati kitegeeza nabo bagenda kusirika kino kiyite kye nagambye nti keesi wano esitandinga nti omwami ono talabirira abaana eyo weeri era basobola omugamba labirira abaana ekyokubiri osuubira mulamuzi kyayinza osiba omusajja oyo already ayina abaana babiri emabega who is going to take care of those kids kubanga nakyo kitunulirako ku sayidi eyo gye kiddayo mu public interest singa tumuteekayo ani agenda osigala n'abaana bano okitegeera kubanga gwe kennyini otulaza omuzadde ekisooka otugambye kino taata w'omwana dictator ensonga gy'oyogedde ku sayidi yo ne ku sayidi yaabo abazze bakugoberera yandiba entuufu naye ate ku sayidi endala njagala owulira ebigambo bino ekisooka sigenda lwawo ekisooka dictator gavumenti tegenda kutunuulira ani agenda kulabirira abaana nga wazza omusango because ku first time ngozza omusango wamanya ekyo kimubanja abali mu kkomera nga balina abaana naye nga gye bali n'ekirala kyala kweruzira mu women olabe
Gavumenti yategeka akafo bakwata n'omwana bajja muteeka omupaka we bajja omunonera. Ekyokubiri, omusango ngenda kukiddamu. Obeera naye. Wadde wakyogeddeko dda. Wagambye nti wadde wakyogeddeko dda. Omukazi wabanga, omwana w'abendi wabanga badde muto taneetuuka, newe mulizaala abaana 10. Amazima ne gavaayo, omuntu waddembe okuvaayo n'agamba bantiisatiisa obutayogera. Omusango ne guzukukira awo. Yatya okwogera, yatya okuloopa, okukuuma obulamu bwe. So tewali kijwe kimuliira nti kijja mulya lwaki teyayogera, lwaki teyawaaba. Ekyokubiri, omusango ogwo gavumenti yo nga gavumenti tulabyeko emisango egyefaananyiriza bwe gityo ng'amazima oli talina we yawaaba, naye oluvannyuma lw'emyaka 10 ne guvaayo ne gukola ki? So ekintu kiri kimu, kuba oli boy child tetusobola kumuwagira bamusibe. Wewaba social media egenda kugenda esudiya abantu bano, esula omuntu omulala mu buzibu, ate be bamu abagenda okuvaayo batandika okwogera ebitakwatagana. Yali akigwana okitegeera. Naye nga ssaawa zino be bali mu sudiya mbu simanyi omusango biki. Era omuntu omugezi singa kati yadduse dda mu kamera, tali mu kamera, singa akola ekyo ekigwanidde, wuuyo kati n'eddwaliro lya Medics limuguddeko omusango. Simanyi oba Junior obirabye. Omusango gumuguddeko omusango. Eddwaliro limuguddeko omusango gwa kufoojinga bipapula. Kwegamba buli wobeera nnyo mu kamera nga gwolowooza nti ojja kufuna public sympathy, oyongera kwonoona na kwokya. Byebyo ebyange. Kaakati Balamu alina omusango gwe yakoze Minisita Balamu yasindise ebbaluwa esaba poliisi eggulewo omusango, kuba ye Balamu nga minisita talina buyinza nga ye minisita. Alina obuyinza obuforwarding ensonga era eddoboozi lye liwulirwa kuba minisita mu ggwanga, naye Balamu talina buyinza bukwata muntu. Era yawandiise ebbaluwa n'agisindika, twawulidde omwogezi wa poliisi ng'akyogerako. Oba okitegedde? So akadde konna omukulu yandibadde atereza ebintu bye nga yesebo. Eddwaliro liroopyani. Eddwaliro lyaloopye Sekajja muno gwe yafoojinga empapula zaani. Pastor gwayina omuzindaalo z'okulimba mbu yasasulira omwana, yasasulira omuwala. Dictator sirikako. Pastor Mondo gwayina omuzindaalo. Kati ekisookera ddala waliwo ensonga 2 zenjagala ntutunuulire. Bwe kidda ku mateeka era n'okusala obwenkanya nga bw'amateeka, Government Republic of Uganda versus omukulu omulenzi gwandi mukamuvi. All lights shonti asookwatibwa era n'avunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Wabula tajja kugendayo yekka. Omuntu omugenda okwegattako be bazadde okutegeera ekikyamu kubanga bazaala omwana. Kati abazadde be basevinga ate omulenzi, era omulenzi singa ayogera n'abazadde kino ekintu kijja kwangwa nnyo okugonda. Namba 2, abazadde bwe bavaayo ne bagamba nti omwana agamba myaka 18 naye si kituufu. Omwana wa myaka yagenda okusinkana omulenzi gwa myaka 2, ono omulenzi aba akibuukamu. Naye nga abazadde tebali ku sayidi y'ono, tebasobola kugaana kubeera ku sayidi y'omulenzi kubanga bonna yo abazadde n'omulenzi balina omusango era bavunaanibwa. Nze ndowoozaamu bwe nti as we are speaking about this thing tutuneko muvubuka kubanga Amiri towummula omuzimu gwa Amiri gulondoola Beki, ekitaabulanya Beki kikyamulondoola. Mukama abakuume. Ekiro kwago kyantamaatamadda. Dictator nange gw'olukwago ogwo gwantama, sigwagala. Lukwago nze wantama. Gugende Lukwago, genda tukukooye. Wamma musule bulungi mweraba. You are just fighting your uncle. Lukwago wantama.
Kisajja gwe Lukwago Erias watutamadda walwala enziku y'obwongo Lukwago yalwala enziku y'obwongo fenna yatutama